mu mawulire agakagwawo, breaking news. Bannamawulire abasakira amawulire gaabwe ku Parliament bamaze okubanga ate beekandaga, beekalakaasizza era ne bazira ezimu ku ntuula ez'akati ez'obukiiko bw'enjawulo bwa Parliament ezibadde zigenda okubeerayo olunaku olwaleero. Bino nga babikola oluvannyuma lw'okubeera nti bazze babakolako ebikolobero, kyokka ng'abasajja ababakolako ebikolobero ate era bwe bamala bwe babayita bajje babeere nga bakavalinga ebintu byabwe. Kakati bano beekalakaasizza, era mu kwekalakaasa kwabwe bategeezezza tetujja kulinnyayo era tetugenda kulinnya mu bintu byammwe kubanga muzze nga mutukuba emiggo, ffe tukola mulimu gwaffe nga bannamawulire. Omunnamawulire ne we luba lutalo wakati nga bwolaba lutalo lugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Munnamawulire yenna talina kukoonebwako, era okukuba munnamawulire ebiseera ebisinga kibeera accidento, nti babadde bakubagana ebyasi biyitingana ne bikwatiramu bannamawulire. Ne we luba lutalo ku mutendera ogw'obuyeekero bwa Al-Qaeda nga bulwanagana n'obuyeekero obulala oba ne gavumenti emu, munnamawulire takkirizibwa yadde okubeera ng'akoonebwako, era oluuyi oba sayidi eyeenyigira mu kino oba erabika ng'erabika ebadde ekuba n'okutulugunya oba okutta bannamawulire ebiseera ebisinga, n'ekitongole ky'amawanga amagatte kitera okuvaayo ne kiba nga kiprotekitinga munnamawulire kubanga yagenda okutegeeza ensi biki ebibadde bigenda mu maaso gy'abazze okubeera ng'abikaka. Oluvannyuma lw'akalulu ka Kawempe North, Kanso Erias Ribazina lukolako yawangudde, ebifaananyi byalabikiddemu nga bannamawulire bakubwa naddala ku lunaku lwennyini olw'okulonda. Bino nno tebyanyizizza bantu beekawempe bokka, wabula bannamawulire beekandazze ne bategeeza tetugenda kuddamu kukavalinga bintu byammwe ne bwe munaatwetondera, kubanga bwe twogerera Honorable Olutamaguzi Ssemakula yavuddeyo n'asaba okulwaba ebyokwerinda, naddala minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda, minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs, n'abasaba ku floor ya Parliament muveeyo mwetondere bannamawulire n'ekiwandiiko ekiri official. Bwe kitaba ekyo naffe tugenda kwegatta ku bannamawulire tubeere nga tubawagira ku move yonna gye bagenda okubanga bakola. Kakati wabaddeyo olukuŋŋaana olumu oba kye tuyita meeting emu ebadde egenda okubeeramu Major General Kahinda otafiire, ono nga ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs, n'omumyuka we amanyiddwa nga General Genmuhoozi. Kaakati bano babadde bayina olutuula era nga bagenda kuleeta kye bayita Ministerial Policy Statements for the 2024-2025 financial year. Kaakati we twogerera bannamawulire baboycottinze bagambye ebyo mubyesakire, tetugenda kubeerawo, tetujja kusobola era tetujja kubibawa, tetujja kutegeeza ggwanga nti n'okubaayo bibaddeyo. Kakati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko okuva ku Parliament. Journalists from the Parliament press have staged a boycott of the Defence Committee of Parliament, where the Minister for Internal Affairs, Major General Kahinda otafiire, and his Deputy General Genmuhoozi were scheduled to present their ministerial policy statement for the 2024-25 financial year. Bannamawulire abagasakira ku Parliament beekandazze ne bagaana okugenda mu lutuula olubadde lugenda okubeeramu abakulu abakolera mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyomunda mu ggwanga, nga babadde bayina kye bayita ministerial policy statement gye babadde bagenda okuwa butya ebyokwerinda mu ggwanga, butya ebintu ebyenjawulo mu ggwanga bwe bibadde byatambula naddala mu financial year oba omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi 2024 ne 2025. Kakati enjawulo embeera wejjidde bannamawulire babayita ngera bw'omanya enkuŋŋaana zino bayita bannamawulire ne bajja ne babategeeza kyaba nange mujje mubeerewo mukwate ebintu byaffe mutulikodinge TV zirabe nkyamu nange tukola, nze Major General Kahinda otafiire nange General Genmuhoozi tukola emirimu gyaffe nga bwe tulina okugikola. Era bino bibadde nga obiraba nga ku kamera zonna zijja ne zibeerawo ne bakavalinga omukolo oba olutuula nga bwe lubadde lugenda okuba. Kati bannamawulire babategeezezza okusinziira ku bikolobero bye mutukolako, okusinziira ku bunkenke n'embeera gye mututeekako, naddala nga tugenza osaka mawulire naddala ag'oludda oluvuganya, emiggo gye mutukuba mwagala ffe tubasasule nga ate tujja kubakolera. The boycott follows a tense exchange during the committee meeting where members of Parliament, including Olutamaguzi Ssemakula and James Kaberuka, demanded an apology and assurances from the police force regarding the safety of journalists and citizens. Bino bigenza okubaawo. Omubaka akiikira abantu b'e Nakaseke, Honorable Olutamaguzi Ssemakula, wamu ne munne amanyiddwa nga James Kaberuka, badimandinze era bategeeza nti twagala ekitongole ekikuumaddembe ekya Uganda Police bafeeyo n'ekiwandiiko ekyetonda, era bashuwalinge ne bannamawulire nti bannange tetugenda kuddamu bakuba, ne bannansi generale
nti tetugenda kuddamu kuba muntu yenna nakulinyirira ddembe lya muntu. Wekitaba ekyo ekyamazima naffe tugenda kwegatta ku bantu bano kubanga ekyokuba kuba kisusse. Kakati wenjogerera bannamawulire bo babyekwatiddemu bagamba entuula zammwe muzeebereremu, tetugenda kujja kubirikodingira gwampuliriza okujjako TV ezimu ne bannamawulire abamu era ojja kusobola okubirabako ku TV ezimu oba mpapula z'amawulire ezimu oba bannamawulire abamu. Wabula waliwo possibility ey'okubanga ebibaddeyo gye bayise Ministerial police statement oyinza okuba togenda birabako wantu wonna oluvannyuma lw'okuba nti bannamawulire basazeewo okwekandagga bategeezeza tetugenda kubirikodinga ebintu byammwe, leka tugende ku kitebe kya National Unity Platform tulikodinga ebigenda mu maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Barbara Itungo n'abamu ku bakyala b'ekibiina kya National Unity Platform ku lunaku lw'abakyala Women is Day bagenze ku kitebe kyabwe ne baba nga babaako ensonga ze bakwasaganya. Kakati bano abatatukuba abatatuyinaako buzibu aba NUP abatatuteekako mbeera nga ne bwe mutukuba ate be bajja mu malwaliro ne bajja ne babeera nga batulabirira n'okutuyambako oba oliawo n'okutuzaamu ku maanyi. Leka tugende tukavalinga ebyabwe. Era wenkoledde eggulire lino nga kamera eza TV ez'enjawulo naddala ezo ezikyalimu ensa, kamera ez'abannamawulire abakola egyabwe nga Red Zone TV zonna zijjudde ku kitebe ekya National Unity Platform. Wabula eri ate kakiiko ka Parliament akabadde kagenda kuba mu maaso nga kabasomera kye bayise Ministerial police statement, abakulu bagambye tetugenda kujjayo, tetujja kulinnyayo, ffe tukoze kye bayita boycott. Bategeezezza emiggo gye mutukuba gituluma, embeera gye mututeekako etuluma, tetugenda kukkiriza mubeere nga mutukuba ate bwe mumala tukuba mutufuira paper spray mutukola kumpi buli kikolobero ate eddakiika y'emu ate mutuyita tujje tukavalinga ebintu byammwe olw'okuba mukimanyi nti bwe tuleeta kamera zaffe ensi yonna egenda balaba bye mugenda okulimba ne bye mugenda okwogera nga bituufu, ensi yonna egenda balaba nga mweyambisa kamera zaffe ate be mukuba. Bano no babategeezezza tetugenda kubeera basiru mirundi ebiri, tetugenda kujja newe munaaba mwagala gwampuliriza mu kutu gwa Red Zone TV. Bannamawulire naddala abo abasakira amawulire gaabwe ku Parliament bazize olutuula olubadde lugenda okubeerayo olw'abaminisita ababiri Major General Kahinda otafiire ne General Genmuhoozi wetwogerera nga olutuula lwabwe balwebeereddemu awatali munnamawulire yenna azze kubeera nga alubeeramu. Newankubadde nga bwe nkugambye waliwo bannamawulire abamu abazi TV ezimu embeera ezimu ojja kulaba nga bo basobodde okubeera nga babeerayo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna ziŋŋandibwa njeru ku lw'ejjinja. Bw'anjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.